ABCDEFGHIJKLMNO n'akasoma ku lw'abantu abamulonda katasobola lwaki ombalirako obudde bali bagenda mu katale kufuna byakulya bali mu kulya abantu betusinga okwagala abantu bawansi okuba mobilize nga babulira ekituufu oli mwamu wamuli ali ku mulimu tasobola kukyusa iyo nsonga lwaki tebasobola kupostinga kintu kyonna kubanga basasula obutakola kintu ekyemakaka okukola tembabalirako obudde tuconcentrate n'okumubilizinga bannayuganda abali wansi ne mu diaspora basobola okuteeka ekintu kyonna mu struggle tuve kuba MOP tomumalirako obudde tomala ddatawo ng'oyogera ku MOP muleki president ebintu bino abiraba tayimu egenda okujja nga baagala kadi teregenda bawa kadi obudde bugenda kujja kugulawo nga teri muntu agenda mulaba tomumalirako obudde baganda ffe babawambye ekitebe akiwambye babbe buli kimu nemumalira obudde kuba MP ba MOP tomumalirako obudde one Parliament ekitwala abantu mu Parliament ba MP kasooka ekikulu nawo kitegere comrade one kubaga kuteesa ng'ateeseza bannayuganda bonna niyo okusinziira ddala mu constituency ye bamemba Parliament bakobola nga bayingudi nga bateeseza constituency zaabwe ekibatwala mu Parliament kwe kubaga amateeka njagala ombulyo MP babeka bawalibe nga babaga amateeka ku lw'eggwanga lyonna kwa constituency zaabwe bali ludda banda lwakyo kati njala kuga nti ensonga lwaki tukyalina obuzibu tulonda nnyo abantu nga tasobola kulina mu Parliament kwogera bigambo bitaano kati otakumenya kuba talina kyasobola kukola lwaki omuntu atana kyasobola kukola akumalira obudde buteeka ku nansi omusomesa omugambe nti bwe tugenda mu kalulu akaddako ka protest vote tulonda abantu basobola either waba tasobodde genda kukiikirira at least aleetewo enkyukakyuka nga tugenda mu nsasa gekyo ojja kitegeera ba MOP temubamalirako budde tebalina mugaso nkubuulidde balina ebintu ebi kuteeseza constituency zaabwe na ggwanga nkubuuzizza emirundi meka gyolabeko MP gwewalonda ng'ayimiridde mu Parliament ayimiridde ateesa nkubuuza emirundi meka gyolabeko mu Parliament ng'aleese etteeka oba ebbago alitadde mu Parliament alyogere ku lwaba teririiyo lwaki omalako obudde babayita ba lawmakers ababazi b'amateeka amateeka ameka ge baakatubagira tegali lwaki omumalirako obudde kabulaaza ba MPs are called lawmakers naye amateeka ameka ge walabe MP ng'agatebaga oba ng'agatadde oba ng'agateesaako bulaaza tomala budde ku MOP. These are useless idiots. Tomala budde bwena ddatabo abantu babalinze ku ground n'ekitebe kibalinze ne president abalinze tomala bambi budde kwegayiridde focus ku issue eziri current ezibonyaabonya abantu ku ground bw'onootegera these MPs are called lawmakers nobabuuza amateeka ameka ge mwabaze ge mwayisizza oba amateeka ameka bago lya tteeka kyo babbiri kigiwalolesi nga teriiwo lwaki omumalirako obudde omuntu atula mu Parliament azika emikono n'atandika okunyenya enkuba omutwe ng'enkuba endiga enyenya enkuba bw'ati ng'awula luzungu lwebwogera ng'alinga atuuka bw'ati alinga eryozi ne za TV enkadde ngali bw'ati nga bamegera balinganga obusibe ku ggaali ngata kasita wandika ndekamu ekigambo n'akiringa n'ayigira n'afuluma n'agira mu kadinalibe. Those are the MPs we have. So please tembamalirako obudde bambi tembamalirako obudde tudde ku mulamu ogw'ensonga enkulu awo nawo nvuddewo. Alright, kekabadde akalowoozo kanyera ngende ku Kigulalogi. Ekigulalogi kyaleero njala kiweereza bannayuganda mwenna abali mu nkyukakyuka n'abakulembeze mu Uganda. Abaganda tugamba nti anaagwa eddalu wattu asooka kwerogoza. Anaagwa eddalu wattu asooka kwerogoza. Ekivuunulwa nti omuntu tava mu bbanga n'ayita ttebwa n'agwa eddalu gibeera mitendera mwayita okwefuula n'agwira ddala eddalu n'afuukira ddala omulalo. Kati bwe tugamba nti anaagwa eddalu wattu asooka kwerogoza. Naye olwaleero nga bwe nabagamba nti nze nninga ow'endali ayita ku lutindo. Gwe olutindo olwo oyinza oddulanga lwe olusindo lumu wabula ow'endali bw'ayita ku lutindo olwo. Olutindo olulala lwamwamu enguudo nnya kati nze mpita ku luguudo luli olusembayo ero oluguudo olutuufu lwe mpitako abala temulwetegerezanga. Kati mu kalowoozo kaale mu Kigulalogi kyaleero njagala naawe osooka okwateko oluguudo ofuke ow'endali otunuleko ku nguudo ezo ennya omanye Lumbuye bwagamba nti anaagwa eddala asooka kwerogoza ategeeza ki wano wenjagala nsooke nkulaga ekintu kino bulijjo.
ndudde nga nkirowoozaako ne waliwo naye yakinzijjukiza nga asooka okifumiitirizeeko yagenza oku nga kifumiitirizaako ne nga wait a minute nja kiisa mu kiggula luggi era bibigere bino muganda wange wali okirowoozezaako nti bw'ogenda mu ddwaliro butabika okulaba abalalu omulalu ne bwakkuba eccupa n'akwasa omutwe omulalu oyo tavunaanibwa kubanga ogenze mu ddwaliro lyabaki ly'abalalu okimanyi nti bwe bagamba nti gundi yalaluse naye ng'ate wallayi tonnalaluka ne bakukwata ne bakuteeka ku miguwa ne bw'oyogera ekituufu basobola okukuba empiso y'eddagala erikendeeza obulalu bwo naye ng'ate bibadde oyogera bituufu kuba baga nti akati bino byayogera ebinfulira ddala omulalu mutuufu olwo ekitegeddeko kati jjukira nti omulalu yenna bw'azza omusangi biseera ebisinga basooka mutwala mu ddwaliro ly'abalalu muteekayo bagamba nti ekyo yakikoze ng'ali wabweru bwa bwongo bwakyo wabweru bwa bwongo bwe we batera okugamba kati wano wenjagala osooka ompulirize bulungi nnyo wali otuddekawo ne weefumiitiriza nti yadde Museveni mu myaka gy'ekinaana yagwako eddalu mu myaka gy'ekinaana yagwako eddalu Museveni Obote n'amutwala mu mawanga ga Bulaaya gano agawaggulu n'amutwala omujjanjaba Kajabango naye Akajabango ku Kasikiri yakajja ku ki yakajja ku nnyina Esther Akokondeka bwe yakajjako Akajabango kuba ne yalimu Akajabango kati wali otuddeko ne weeteeka mu kifaananyi kyo kubanga njagala nsooka enkuzeeyo General Bigodolo oba gwe baatumye Bigodo edda ennyo teyayinanga na budde bwogera teyayina budde bwogera ne General Bigodo bw'afuuka jje ne bamuteeka mu magye n'afuuka CDF General Bigodo naze akola tweet ezivuma eziwalampa ezikola buli kimu kati General Bigodo ono ayina profile gy'abadde azimba nga mumugirabanga okusoomooza naye nga tweet zaakola zonna abantu abasinga tuga General Bigodo mulalu ebyo byayo tumanyidde mulalu General Bigodo akamafreji nga yeekweka okweteeka tujje tulowooze nti buli kyakola kyonna oyo Zolo talina bwongo no ekyo bakiyita kamafreji General Bigodo agezaako kamafreji ng'okwefuula nti mulalu n'ebintu byakola reckless ng'akola tweets eziri reckless leo nti ngenda kulumba Kenya ngenda kulumba Sudani ngenda gende Congo tukole ABC tugenda batematema biki public erozira oyo jeno twamanyira mwana mulalu bongo talina no Bigodo azimba Bigodo ayina ekintu kyazimbira mu public mugenzi omwana mulalu lwaki akizimba abasinga bonyi temunakitegeera Dere drinking general oba genetically modified general azimba ekifaananyi kiraga bannayuganda international community nti he is mentally sick somehow somewhere era he can cause trouble abantu baga nti all along the guy has been like that so he's mentally sick in head lwaki akizimba General Bigodo sigenda kudda bakomere nabaganza sida mu information ebefulumye komere gy'abakoze bye bakoze nenjala bagati General Bigodo kenyini yesitukidde okujja ku kibiina kya national platform byonna byakoze babengabe sibiddamu njala kugabira bayokogabira 100% byonna bituufu byonna byawandiikiddwa ebyayogeddwa ku social media 100% byonna bituufu byakozeewo General Bigodo naye kyemutannamanya General Bigodo single-handedly ye ng'omuntu anoonya Kyagulanyi amweggirewo bw'amweggira bajja gamba nti the guy he had been all along tweeting bogus stupid tweets that means that he's mentally sick ng'amaze okujjawo Kyagulanyi nti musajja tuba tumanyi tulodde mulalu kati Daudi amulinye n'agenda n'anoonya Kyagulanyi n'amutta kyekyo ekintu kyazimba mwe temunnakitegeera mu bwongo nze njagadde mbawe sayidi eno niyo osobola okusigala ku sayidi eri enda njagadde nkuwe sayidi ayina ekintu kyazimba mwe mulowooze nti mulalu lumu ave gy'avudde agenda azigeko amaka ga Kyagulanyi ajja mukuba amasimu ga nti omwana mulalu bamutwale butabika naye nga si naye nga ekifaanana kyazimba ekira kati njagadde obbagamba mutunuleko mu sayidi mu kiggula luggi nti anaagwa eddalu asooka kwerogoza
ovubuka ono alina ekifaananyi kyatusiigira nti mulalu kati ajja kukola ebikolo muge nti is not mentally sick. Ategeera bulungi nnyo si gwe omugamba okusiyaga abantu, si gwe omugamba okuzaala ng'akamyu, si gwe omugamba okukwana, si gwe omugamba okunywa omwenge, si gwe omugamba okusanira buno obuviiri bwa gundi, buno obuviiri bwaki bwayitira, buno obulevu bwayitira, si gwe omugamba. No, ebintu bino abikola abitegeera. Nga Museveni bwajja mu public ne yeewunza, ng'emwala Namayanja bwajja mu gundi prime minister Nabbanja ajja mu parliament ne yeewunza n'akankanga bajja ne bakola ekintu gwe nolowooza nti Nabbanja ategeera bulungi nnyo. She's not a comedian. Nabbanja ategeera. Balina ekintu kye baatusiiga nti ffe tulowooze nti basiru bakola ebintu and these people, they know whatever they are doing. Ne Museveni bw'atyo bw'akola ebintu bino buli kimu bakikola bakimanyi. So njagadde mbategeeze mutegere ekintu kye mukigula luggi mutundeko komusayidi ne gyetunuddemu olwaleero. Ajja kuva ewe musimanya anywedde walagi asaleke wakyabu n'emmamba nga 705 aluma amaka g'omusajja amukube essasi. Omusajja azze atulaga nti mulalu kati ate mukanaki nga omutwale butabika mukyetegerezemukko. Kyekibadde ekigula luggi kyange era ekigula luggi kiwedde. Kati gandukire mu vidiyo etandise. Alright. Okusookera ddala ndoza nga sinagenda mu bingi nnyo kubanga vidiyo erimu ebintu bingi, ndowooza sinagendayo kansooke mala okuyisaawo okubika kuno. Mwenna bazzukulu ba Buganda abataka abazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka okwetula ensi yonna mu Buganda, kitalo nnyo ddala eky'omutaka Kimwomera Daniel Mukasa Wagaba olwaleero atubuzeeko Katonda bw'ati bw'asazeewo. Omutaka ono Kimwomera yabadde avunaanyizibwa ku mbuga ey'Ekabowa ku ngoma Mujaguzo. Katonda bw'ati bw'asazeewo n'amugyawo n'enfaaye eri matankani ng'empale za Museveni. So mwenna mbabikira mutegeere omutaka ono y'ono Katonda amujjuludde olwaleero mu ngeri ey'ekyebyewuunyo n'enjagezaako bawa information nga bw'eneebeera by'omutaka Katonda amujjuludde olwaleero y'ono wano. Yoyaawo. So kati mbadde Saara genda mu biwanvu nga sibabikidde. Kati ndowooza njagala tutandike information eyatuleese olwaleero bulungi nnyo. Kati information gye tugenda otutandikirako ebisinga obungi byonna mbadde nzize mbyogera era nga nammwe mubiwulira bulungi nnyo nga saagala muntu agenda kubaddira mu luyimba olw'okuba oluyimba mbadde mulumanye. Batuvuma ne tusirika ffe bwe tuvaayo okulaga obutali bumativu bwaffe ne batugaa nti ate tuvuma nnyo, naye atakulekera nawe tomulekera ensanafu etambula egaludde. Nsaba omukulembeze kino ekintu kitulekere, security y'ekitebe kino ekintu mukitulekere, anti omulogo agwana mulogo munne nina ategeera ki ekimufaamu. Byebakoze ku kitebe bimala. Nsaba omuntu yenna akwasaganya security y'ekitebe. Omukulu ono kisa kya Mukama yazze n'agamba ajja kujja ku kitebe asalewo omuwumbo atambule agende atulageko nti bw'amaanyi. Siri Uganda kuba sobola kudda Uganda, nemmanyi eriyo abaana abasobola balina obusobozi ng'obwange. Nkusaba kabere security legino kino nja kyogera omuntu yenna mumusanga omuwumbo nga bagupamye ku kitebe oba manju oba miryango totegana mugende mugule amanda g'essigiri mukume omuliro ku ssigiri mukube amanda agafuka olusenyente nga goocha ku muwumbo ogwo nnyini mutuyireka amanda g'essigiri ago mugayuweko bulungi nnyo
asitagamala okuzikira bulungi nnyo then mugayoolewo ye yamaze okupama omuwumbo gajja kitegeera masitera kwagala kwogera bigambo bino nkiddamu ono mwami yayogedde bw'ati ngenda kupama ku mulyango gwa Nuupu nga ndinga abawekirabo kyemmere munaku ntono nnyo okuva leero nangiridde ngenda kupama ate misana nga muli mu lukiiko ojja kuba mbawodde ekirabo kyemmere ekyamala kyendetera abantu ate mummanyi anti mwefuula nnyo abaale bakabi muvuma nnyo ngenda kupama ku mulyango gwa Nuupu nga ndinga abawekirabo kyemmere munaku ntono nnyo okuva leero nangiridde ngenda kupama ate misana nga muli mu lukiiko ojja kuba mbawodde ekirabo kyemmere ekyamala kyendetera tola mukulu nti olina amakugunyu manene nnyo gakulinganga endiga z'Abawalabu geza ogenda osalewo omumbo gw'ebyayaawo ojja kunoonya bulashi ne zikuuta ttulera okwetakula okumala emyaka gyonna mu bulamu obwo geza ogenda ogasalewo mwenna abakuuma ekitebe ne secretary general president mutuukere guno mulimu tujja kugwesobola abaana gye bali mugule buguzi sigiri mugiteekemu amanda gagwate bulungi omuliro mumale mugafuula olusennyente mugende mugayiwe ku muwumbo gw'oyo omukulu kijja mwetaagisa oggulalo lya bulashi okwetakula omwaka mulambo okuterera okudda w'alina okubeera mumuleke agende nga yasaamirira sitera nnyo kwagala kwogera bigambo bino obusiri bususse mufune bufunyi sigiri mugiteeko omuliro nga gukutte mugasekule bulungi nnyo mala ogasekula gafuuka olusennyente nga gakagateta muyiweko oba guli mmanji oba mumaaso muyiweko olweji lwa guuni olwo olusennyente lwogwo muguyiweko kijja mwetaagisa okugula bulashi zino ezikuuta loolo babbaasi okwetakula omwaka mulambo oyo oba asaaga n'abantu mulowooza musinga obulogo oyo muvuddeko saagala mmulwako anti baasama nnyo kankujje namu namuzi kati bawadde amagezi gaabwere totegananga oli bwajja nga akoze ensonga ekwatisa iwako buyimuliro gove weetambulire ebisigadde ajja biwulira kati embeera yonna nga bwe yabadde mwagirabye najja kulomukaaga nenkola security alert ebyavuddemu abire bulungi nnyo byadde mu ofisi ya presidenti buli kimu sigenda kiddamu buli kimu akitegedde wabula njala tutandika akatambi kaaliwo nga mbagamba ndooza kyekiseera amateeka gatandike okwasibwa n'amateeka kitya tukimanyi bulungi nnyo mu Uganda obumenyi bw'amateeka bususse nga gavumenti yebukola ekitongole ekya Joint Anti-Terrorism Unit Christopher Damuli yakyakozesa okutulugunya n'okukwata bannayuganda n'abaagala enkyukakyuka kisisiza okukola effujjo nga nolwaki kikoze effujjo okuba nti kitulugunya n'okuba abantu amasasi kibafiiriddemu bakosa nababuulirako lwaki abasinga obungi abantu mu nsi z'abawala bafuuka abatujju babanyigiriziddwa comrade ngenda kusaba mumanyi bulungi nnyo kino kitandikibwako butandikibwa mumanyi bulungi nnyo gye batunda obwambe osobola okubeera n'akambe ko ng'okwekuumisiza mu ne bwajja omuwala ayi tasobola kutwala mutandike okufuuka abatemu ekisookera ddala omuntu gw'ogenda otuusaako obulabe tali mu service abaana bonna bemulaba bali mu jaati uniform bonna babajja mu makomera abalaba kifeesi nkiddamu avuuka bali mu jaati abakwata abaana bonna si basidde not well trained soldiers. These are the gangs of Kampala and other serial criminals bibajja mu makomera bambaza uniform za jaati. If you're a professional soldier ng'osasula ku musolo gwa government tuwetaaga kuteekako bukookole kubanga mu mateeka amatuufu you need to identify yourself before you arrest bantu batebazze kukwata babazze kubanga omuntu muggulako omusango bakusamoninga ne bakuleeta reference okukwata kati bano bali mukukola kye tuyita kidnap tekizibwa mu mateeka. Mu mateeka oyina akawaayiro akakuwana kaga nti olina okwedefendinga ng'omuntu olina okukola kye bayita self defense. Kati mulimu abaana abatema bava mu makomera mulimu ne bakifeesi mulimu naba M23 muganda wange omusajja takuba essasi oba n'akutwala nga tosobola okwerona oyo talina wagenda kuwabira mu musango mu kooti yonna nkiddamu talina wagenda kuwabira musango mu kooti yonna kubanga bano ba kidnappers
kidnapper tamanyikiddwa mu mateeka kuba naye abaakola musango kitegeeza naawe osobola omuyisaamu kyomwe nosobola omuggyako emundu omukola kyoyagala titi for tati atakulekera n'otumulekera nkiddamu bannayuganda muve mulekerawo okutiitiira abasajja balaba tekuli musirikale bakifeesi ba M23 abalaba bava makomera ba serial killers tekuli muntu yasoma yagenda kibalya yagenda military training n'asoma nakkirizibwa okukola obutujju bw'okuwamba abantu you have all right to defend yourselves funa omujolo otambule nagwo omuntu bwakwata nga tomumanyi muyiseemu omujolo kubanga naye amenya etteeka akumalako eddembe lyo constitution ekuwa eddembe okwedefendinga omuntu bwajja n'akugwira nga tomumanyi muyiseemu omujolo bino nze mbyogedde anvunaana gye kuba musemateeka ngimanyi bulungi nnyo buli muntu waddembe okwedefendinga nti any cost lwaki abantu abo tebali mateeka bamenya mateeka omuntu bwajja okukolako effujjo naye mukoleko effujjo mulekeraawo okwebuzaabuza nga bafuka banaaba bakwata nseenene M23 teri registered mu Uganda bakifensi tebali registered jati emenya mateeka jati erina kukwata batujju joint anti-terrorism unit the supporters of voters of Kawempe they are not terrorists lwaki polisi siyejja kubanga polisi internal affairs inokwatisa amateeka n'ebiragiro mu ggwanga lwaki musindika jati we are not terrorists kino kisusse mulekerawo kwekoma omuntu bwakuluma nga tomumanyi muyiseemu bwe munattayo abantu neze emmotoka drone ziri mu bumenyi bw'amateeka emmotoka erina okukimewo ya poliisi si drone temanyikiddwa funa amafuta gikumeko omuliro mugikuba amayinja bwe munaddawo ne mwetulako bajja basoba bamalewo drone ziri mmenywa Museveni yagamba tazimanyi Kayindo Tafire n'abagamba tabamanyi internal affairs gamba tebamanyi parliament gamba bawamba abantu babamanyi kati kikyoba oyagala ono omukazi omufilipino yagambye bw'ati ulira bulungi Mufilipino yagambye bw'ati when I asked Lop that you mean your officers were raided because I didn't know that they were raided. No, I didn't know. Actually, I didn't know because I'm not there to hear whatever happens. I was only very disappointed when I saw my old men from Teso. And I'm going to follow those old men paraded in Nup offices. Why would an old man? Is that the place that gives out money for compensation? Compensation is given from Parliament. We are not going to allow this. You will not do this in Teso. All right. Madam Anita Amongi, the Speaker of the Republic of the Madam Anita Amongi, the Speaker of the Parliament of the Republic of Uganda. Hope you are doing fine. We are keenly watching your statements and your ways of using state funds and your office. You're working together with Mpuga Mathias and other opposition figures in Uganda to dismantle or to disorganize national platform, as well to disrespect the Constitution of Uganda by using your own agents, including Sam Yabogwe MP Katun, to change that constitution. However, I'm here to inform you, Madam Speaker Anita Amongi, you are just a mere civilian. You are sitting in that office, or you are occupying that office on behalf of all we Ugandans, not National Livers Movement or National Lovers Movement. I'm here to inform you, whatever bill you are passing or whatever change you are making in that constitution, it will sometime back get to you. In the principles, you will pay heavily. Why? You are seeing yourself as a speaker, but you still as a civilian. So if you allow Museveni and his goons, the mafias from Rwanda, the M23, to use the opportunity of you sleeping MPs and fools to change that constitution to let the UPDF and military court martial to try all civilians in the court martial, as well you too will be
charged in the court martial because you're still a civilian. You're not a military officer. You're still an honorable when you're still in that party, but when you get that fucking office out of it, you will become a civilian and you'll be tried in the same court martial. Because for you, you think that you are so different from other Ugandans. You are there because of Ugandans who voted in that office, you and your own taxpayers' money, not on Museveni's behalf. You are not an serving officer. You are a civilian. The only difference is that you're still serving that office. If you pass that bill of trying civilian and military courts, you'll find yourself in that same military court, answering unbelievable questions, as other Ugandans are facing it right now. So, whatever you are doing with your MPs and your arrogance, you will face the same consequences. Baganda we say ekiri atabale kyekiri nasigadde waka. You understand? So go to the parliament muyisa amateeka naye ng'okimanyi nti gwe just oli mu office eyo kulwa abantu bw'ona ogivaamu ne bagenda kuteeka mu kooti eri already oli mubbi oli mu kumpanya n'ebintu by'okola tobitegeera kubanga walijja oli muddugavu kati oli mu Filipino kale gwe bajja kuvunaana nnyo kubanga bajja kubuuza ani gwe tutryinga ano mu China mu Filipino mu Uganda. Then wabulire sente kubanga kino ekiri atawe kisigadde nakyo nasigadde waka gwe nkugambye nkuvuddeko sagala kulwako naye mbadde nzeeko mboozi eri gye tubaddeko ndyoke nzije wano nti omukyalo ne yagambye nti ebintu by'okulumba ekitebe kya national platform badde takola ki abadde tabimanyi era tabiwulidde nako so tayagala bimanya nnyo yensonga lwaki baleese ono mukyala Nabbanja okwefuula mbu ayogera nnyo lwaki Ssenyonyi ojjanga wano n'otandika okulima empindi ku gavumenti mbwekoze ebikyamu kye bayita opposition okimanyi nabagale Nabbanja ategeera oyo yenna katemba gwakola remember Nabbanja yasoma busomesa kati omusomesa mbamanyi bulungi omusomesa ajja ne option 2 okusomesa abaana 1 omusomesa omutendeke bulungi bwajja okusomesa abaana akusomesa n'amanya kati abaana bano batandise okufunamu okwebako okusumagira omusomesa n'aleta ekibozibozi n'atandika okwekyanga n'atandika obbasa kati bye bintu Nabbanja byakola ali mu skills ez'obusomesa zaleta mu parliament n'okutiisatiisa abantu Nabbanja ebintu byakola byonna akimanyi bulungi nnyo nti akosa skills ez'obusomesa okubuzaabuza abantu kye bayita opposition oba oludda oluvuganya lwe luteeka gavumenti mu ki kuninga okubuulira abantu n'okutegeeza ebintu kati bw'ogamba nti oyagala te opposition ajja yogere birungi ku NRM ajogereko birungi ki gwe kennyini okimanyi bulungi nnyo nti ennyonyi yaggwe mu Kenya netta general we Kenya ennyonyi z'essemu plane gye baali bakuwadde okukutta nze nakuwonya kubanga akimanyako oluvannyuma ng'ofunye information baali bagenda kukuttira mu nnyonyi eyakutta mu nnyonyi sigo eyali agenda okutta mu nnyonyi sigo oleze essaawa zino gwe mukazi gwe nawe weetereze kenna kuyimbulira abantu kuno ku internet basooka bakuyisaamu eggaali ate nga naifeero tennavayo kussemu egyeri ng'ogira weekyanga tulina right edemanding nga rights zaffe buli kimu nammwe saagala bumalirako budde naye njagadde tegeeza ekintu kibeere obulungi nnyo awo tuvuddewo tugenze ku nsonga z'abakomredi baffe bakomredi bangi bawambiddwa naye nga abawamba bajjati nga bakulemberwamu Christopher Damulira okoze ebikolobero bingi naye leero nzeeko ne bwina w'omutonotono as long as ngenda kufuna omulala gy'anajjako katono Christopher Damulira nzire bwinawo leero naye ndowooza nja kufunako omulala gye bunajjako oluvannyuma katusookere wano amawulire mangi gatambudde naddala g'abaganda baffe okuli Smart wa Bobby okuli muganda ffe muga Gaddafi n'okuli muganda waffe Akirewo Kivumbi abakwatiddwa ne batwalibwa e Masaka kati njagala sooka tugendeko mu forensics katono njagala oggula obwongo bulungi nnyo tugende mu forensics 1 amateeka ga Uganda mawandiike gasoma nti omuntu bw'aba alina omusango ogenda n'omuggulako omusango bw'omala omuggulako omusango n'ojja n'omusamoninga oba n'ojja n'omukwata ng'olina omusango gw'omuguddeko kyo kitusabisa reference naye mu Uganda ekyo tekikola lwaki ekigambo kye bayita kidnap ne arrest bintu bibiri byanjawulo mwalabye mukulu akulira Uganda Law Society nga kooti yayisizza ekiragiro ekimukwata
warrant of arrest. Mukulu Christopher Damulira ne polisi ye Masaka saako Mpuuga ne mukulu Abedi Bwanika musobola tulaga warrant of arrest ekwatisa akirewo Kivumbi Smart wa Bobby ne General Gaddafi musobola tulaga warrant arrest teriyo lwaki omusango mwogerako gwaliwo omwaka gumu n'emyezi mitono nnyo emabega era omusango on Mitchell grounds omusango ne guvaawo kubanga tewaliwo nnyo kyamaanyi gwali politically motivated omusango ne guvaawo nga teguliiwo abagamba bali bagenze kuwaabira bali motivatingiddwa mu kenyini omusango abantu ne beetonda ne banamule banabe bagacha mukola kikyamba bakozesa ne beetonda omwaka gumu n'ekitundu oyagala kungamba nti Smart wa Bobby abadde mu America akiri abadde Bungereza General Gaddafi abadde India nga temusobola bakwata oba basindikira arresta o temusobola basindikira Samuel Mbetanga lwaki bwe mwatandise okidnappinga bwe mwakidnappinza akireewo nga mukidnappinze bukidnappinze ne mukidnappinga General Gaddafi ne mukidnappinga Smart wa Bobby Smart wa Bobby ne bakidnappinga lwe mwabatu tate Masaka maguleko emisango egimaze omwaka gumu n'ekitundu mabega lwaki mulooza abantu baseru nnyo kati wano wenjagala okutegeerera muwulire bulungi nnyo bannamateeka abadde Masaka buli kimu bakibagambye naye bagembo bajja kwogera bannabyabufuzi abali mabega wano. Ladies and gentlemen, omuntu emabega w'omusango bamuyita Mpuuga de Mapuuga ne mukulu Abedi Bwanika Azulu ne Charles Peter Mayiga bali abantu aba oyo tabulako kuliko Charles Peter Mayiga Mpuuga na Abedi Bwanika bali mabega okwatisa abaana bano ngenda banyumira mutegeere bulungi nnyo munamateeka mutujja bogera nno omusango babavunaana babagamba nti bakuba kamera ne bonna n'ebintu by'abannamawulire kati munamateeka babataddeko omusango bayita bataddeko omusango gw'obubbi nti omusango gw'obubbi guwulirwa mu High Court ne bazimba fayiro ey'okubiri omusango gw'obubbi gwe bagamba nti gwe bagenda batwala mu kooti ogwo omusango guvunaanibwa omuntu yazizza omusango gw'obubbi ng'aguzizza kiro oba yayingidde maka g'omuntu oba yasanze omuntu n'amukuba ekiro ogwo omusango bwe guvunaanibwa mu High Court wabula gira emisango egiri mu public nga bano gye balangu tegwetagana genda mu kooti musobola gunyumizeebwa emme guvaawo kati bano fayiro gye bayongeddeko ogwo omusango gw'okubiri nti babba balinga bagamba nti bakomredi bajja ekiro ne banyaga abantu bakuba ekyo nakyo kikyamu tekiriyo mu mateeka ekyo nakyo kikyamu kati nze njala kusooka kubuuza mukulu Mpuuga de Mapuuga ebbanga lyonna bali mwekoka mu opposition okutuuka bwe nabambula mulowooza public tesobola bategeera nti mmwe mulemesezza Museveni okuva mu buyinza ekyo si kyekikulu tuzze tubagamba wano ebintu tubagamba nti abantu abayita baganda mannya kyekizibu kya Uganda ne Buganda nga muwakana naye obutambi buno mwabulabako abantu batwali twaboogerako dda katusooke tudde wano katono nnyo wano omuvubuka ono eyeyita Bujingo muvubuka Munyarwanda si Munnauganda be bantu abajja bakola church mu Uganda ne beefula Bannayuganda abatamanyi history y'ono omuvubuka Angela Baziba wa myaka 6 mutuusa ku kyalo Bulenga B mu katundu akamanyiddwa nga Gogonya Kasenyi mu ggombolola y'e Wakiso mu Myuka mu district y'e Wakiso nga kuna amazeeko emyaka egisoba 8 ono yaleeta omusajja Alex Bujingo mu kitundu kino mu mwaka 2019. Mwami Alex Bujingo nali simumanyi nga nze nga mmanyi mukyala we kati lwali lumu najja ne bbaawe naŋŋamba ono mwami wange kati omuti mwami ng'agamba ye nalokoka koze mukadde ndi mulokole yansanga ne bayibuli awo etandika okwagazisa abantu bonna okusaba okakkananga n'ennyumba bagimenye mukadde ono endagaano ye kwegulira ettaka lye agyewolereko ssente mu bbanka era wano enjawukana we yatandikira ne mugamba ssente we zinaagaana kati oyo Bujingo ye yakwatisizza General Gaddafi kati Bujingo yeeyita wa Musumba naye nga ate si Musumba byavubuka abaka bano abakola muki abakola mu ISO ne Semwaye era buno bu video bumu
Nina kwenye kula mono bulijo akuba abayaya amasasi nkulina. Ojja kutegeera nti nange sizannya. Okubya abayaya bameka amasasi. Nagambye nja kukufuna. Olwadde nakumaze dde okubya abayaya bameka gwa amasasi. Obakubye bameka amasasi. Olina ivu gwani. Gwani akubya abayaya. Obakubye amasasi bameka. Eyo no mbakubye abantu amasasi wakakuba bameka. Wakakuba bameka abantu amasasi gwe yogeza. Koma mayo. Wetogambe mundu erimu akakozi okuyiga. Toddamu kumanyira abantu muno. Ojja tumanyira manya. Alright. Tetwagala kumala budde. Ngenda kusaba abantu bo mu kitundu awo mwenna ku kyalo kumuluka kugombola. Bwomanyi ngoli munda Uganda nakabala. Lwaki liyiya ekintu kyosobola okukola bwe nobo mukasukidde akayinja kakoota ku lugiwe oba okunoonya mukyala we oba omwana oba kyaki ojju kumako omulyo oba yekennyini omutuusa mulekera okujinya abantu bano nga batukolako effujjo nga mubamanyi oyo omwami singa ku kyalo yasenguseeko dda nkiddamu bageto yuti mwena ne bannayuganda mwena oyo bujingo singa ku kyalo yasenguseeko dda mwamutegedde nti mulabe aba akyakola ki ku kyalo abalogo bagoba ku kyalo abatemba bagoba ku kyalo ababbi bagoba ku kyalo omuntu mutegera nti akola ne iso akola ne ssemwa yakwata abantu awambisa abantu ng'akyabera kyaki tuba twagimenye dda ye ng'anoonya na waakuyita essaawa lwaki ne bwolondayo akayinja akanokakuba endabirwamu neeyike tujja kumanya nti wakoze abantu b'oku kyalo okwo mugomolola mutandika okusosola abantu bano ave ku kyalo bannange muzuukuke muzuukuko butiitizi bususse olya wamba omwana wo n'amutta gwe n'osirika olyatta omwana gwe n'osirika olaba ne Yesu Kristo bwe yasanga abatamanya ngamba nga batundira ennyaanya n'obutungulu n'essekoko mu mwakalo ya kitaawe yazingako bulungi ekkanzu yo munagiro n'aguzinga n'atandika okuba ku ngufu n'asula buli kimu ekyaliwo neyekyangenjibwa n'azita buli kimu n'akigwa mu yeekaalu yaki naye gwe omuntu akwata omwana munnayuganda amukwata munyarwanda aliko likodi enkyamu ne muleka n'ataayanga embuzi eri yasiza ekibya bagundi muzuukuke pulizi oyo omwana singa ku kyalo taliiko batumalako baganda bafa banyamunyarwanda tumalako muganda ng'atambula ku kyalo ng'ayinaayina nga mmanyi akaana kewe kasula mumanyi mukazi waabeera ye yennyini mumumanyi mpuuga najja ku lube n'asinika ebinnyo nze abakyali bammanyi kubanga twabakubanga nze mpuuga essaawa zino singa takyasobola kutambula lwaki emmotoka egisanga negikumako omuliro singa takisobola kutambula awo ekyengera woobeera nagana amaka gobeerako wali nabingo ne Masaka singa tokyasobola kutambula lwaki limala wiiki nga nkwebakiriridde nekkola ekikyamu mpuga singa tokyaso n'abeedi bwanika singa temukyaziika temugenda mu nnyimbe ng'eitha mugenda Mmengo ewali mu Munyarwanda munnammwe amayiga ng'okuba ne laale bwonnema emisana sikulinda ekiro bwe ndaba nga kinasuka nkulinda ekiro naye nkwebakiriza abantu mu Kampala bayira asidi lwa bwenzi ne asidi yali e Kampala n'otabera lwaki nkubakiriza omwezi mulamba lwebula mu kyaki ninkuira asidi netambula n'engenda bagenda okunoonya nga nange ngenze bino ebintu bijjemu okusaaga bana abantu mbeera nabo mpuga nga okwatisa akireewo kivumbi okwatisa nyino Gaddafi ne smart ne mukyajjamu nnyimbe Masaka sime mugenze mukubala ewaani ng'ojja mu Buganda mu Kampala ng'osinikiramu ebinnyo olaba ne Nammereka ennyini gwe baayise ensonga zino yazikubyemu ebituli Nammereka ennyini gwe baayise olwo muwala wa Ssempejja
advisor wa Museveni bamuyise Masaka okola ebintu byabadde yegere ebintu bya kisiru nnyo wulira nyamazima malungi omusango gwa luyombo lwa Nuupu na DA Democratic Alliance oba gye waliise ekiwayo ekirala ekyava musindi wa NRM naye ndi senior presidential advisor ku nsonga za Greater Masaka mulina ekitundu kino tuyimiridde kati mpitiddwa era n'enkubibwa amasimu mangi nnyo Honorable Namere jangu yanguwa abanuku basazeeko poliisi bakizinzeeko bagyetuuludde baagala okuwamba bannamawulire ababakulako emisango neŋŋamba kintu nga kyannaku gifujjo nga lingi kangende nange ndabe poliisi gibawambye naye ŋŋenza okutuuka sirabawo omuntu yenna awambye poliisi nga sirabawo fujjo ono wa NRM muwala wa Ssempijja muyita Namere bamuyise nti abasajja bawambye poliisi tukutunga tuwali kiriwo abasajja bafumbi bigambo byabwe abo nga ajja kamasaasire bibino muleba looya bagambye bibino ono looya kizuuliddwa nti waliwo ekkobaane n'abo abaali abakulembeze ba NUP olunaku lw'eggulo basisinkanye abawaabi b'omusango guno badde bakkiriza okugyayo omusango guno babasatu bakkiriza ng'era bagamba omusango mujweteke naye abamu ku bakulembeze abaali abakulembeze ba NUP wano mu Masaka ne babasinkana ne bakyusa empaaba yaabwe era kyemuva mulaba nti empaaba eno evudde grade 1 eya magistrate n'egenda mu high court waliwo abali emabega w'ekyo tubamanyi ate era batakomya ku ekyo tugenda kubatuukiriza era ensi yonna ebategeera such innocent statements nze mukama nsaasira kubanga ti abasajja lwakiri enkoba kiri ewiiki namba nenfa naawe yoyo mpuuga Bwanika ne Mayiga bakola ebintu bino nembwa tepama oli owe Masaka weki w'Entebe bali mu kantu ako bakola ebintu ebyo so no mutegedde bulungi nnyo abantu abali mu bintu bino bannayuganda musituke simaye omusajja atadde ente eza ne zirya emmere yange ente nga zirya emmere nga mmanye we zinywera amazzi sigala nengula faradani oba daizo ne muteeka mu mazzi ago ne zijja ne zinywa zonna ne zifa ne ziggwawo ate omuliro kasita omutitebera ku kyalo bana bapumu mubajinya batukolako effujjo baitha omuntu atakagala kwagala kubeerawo mu bulamu bwo goba waki omwagala abeere mu bulamu wadde oba olina katonda mungi nnyo oli atadde ente 10 ne zijja ne zirya emmere mulwokuba ine ng'omanyi we zinywera amazzi ezitagajja ku taapu nga zigajja mwalo mu kidiba nzija nengayo omu Dyson oba nengayo omu Faradani nengayo omu chemical yonna ne zijja zonna nasanga ente 10 zifudde tasobola kusigala ku kyalo kuba manya yaddako naye munadda ku bantu omunyarwanda ayagala nnyo okugezesa ekintu kasita kimukwatirira nga kimukutte ye afunyeemu ngagala ngenda kukola kiddako gwe munne ng'ozinga emikono ale nakola kimunetwajjirwa beebo nga omunyarwanda nga gwe bwotesitinga omunnyo oba sukaali anoze omunyarwanda mubukunyi mu kutesitinga ku violence ono ngenda mukola kikati ngenda mwagalira mukazi we mpaka kuwulira bubi mufunise n'olubuto n'akigezaako namufunisa olubuto n'amuzaalamu n'asirika n'agenda ne kwa neighbor n'agenda ng'akikola ti ono nyina omutta n'omwebe n'akobakira n'akobakira n'akutta naye gwe nga tolina mu pulaani ekola kintu ekyo naye ng'akirina bo balungi mu kutesitinga buli kye bagenda okukola naye mwe ne musirika ne muzinga tunaakola kimu nange bagenda basaanyaavo kiringa omulogo bw'otegeera omulogo ku kyalo n'otamwatulya nti oli mulogo ne mwekobaana kwokya ssabo naddijjawo omulogo tasobola kuvaawo kati nabano bano bampuuga bano bwe munaabajja nga temusobola bbala mu public ne mugwira mukuba emiggo mu public ompuuga tasobola kuddamu kuyimira mu public abere bwanika oyo
Nemwe mulanga Kenya abadde kwekalakasa abene Kenya muloza bali akawunga na bijanje muli amatoke muli abalugu muli ensujju muli muwogo naye temusobola kuvamo kintu kyamagi kimusobola kukola. Violence Museveni yabagamba nga ali mu UN conference simanyi mwaka yabagamba nti freedom fighter sometimes he uses violence to get what he wants. Yakibagamba kati goganda freedom fighter nga bajja kulinyirira mpaka kuwudda mu bikuwango goberera amateeka nga ye atagoberera amateeka agenda kukozesa advantage eyo okujja ko kyayagala kitwale. Kanjire mu kanonye wana nkakunyunyulo wana nyinza kuba nakasangudde uno yagamba bwati. A freedom fighter may sometimes be forced to use violence. I was forced to use violence against Idi Amin. You must have heard of Idi Amin. But I never hijacked a plane. You never heard that Museveni hijacked a plane or planted a bomb in a bar. A freedom fighter may sometimes be forced to use violence. I was forced to use violence against Idi Amin. You must have heard of Idi Amin. But I never hijacked a plane. You never heard that Museveni hijacked a plane or planted a bomb in a bar. A freedom fighter may sometimes be forced to use violence. I was forced to use violence against Idi Amin. You must have heard of Idi Amin. But I never hijacked a plane. You never heard that Museveni hijacked a plane or planted a bomb in a bar. Out of the door. Kati mukuru tugenze ku Maria Mungu ow'emyaka gino yono Christopher Damulira. Abo navuka mulabali mu kuwamba abantu jati okuwamba okutembula oyo Maria Mungu mupya yali mu kintu kino. Christopher Damulira yali mu kintu kino. Oyo yali mu kintu kino. Si oyo Christopher Damulira. Katugende ko wane katone uwe. Bifunga sinagende eyo Christopher Damulira ngera kutegeeza otegere bulungi nti ensi tutandise ogiteeka kuba batugambe tutandika obalabisa twagala kubalabisa kati ono yekitaawo Sserunjo Damulira olwo ye Katonda yamuyita ono si ekitaawo kitaawo Katonda yamuyita leero ekifaananyi kyange kizzemu obuzibuzi niyo ye taata we Sserunjo Damulira ekitaawo wa Damulira omutuufu yoyo yafa yoyo kitaawo yafa siwe kiri yoyo oyo musika wa kitaawo abeera taatawo si yoyo oyo musika wa kitaawo era abeera taatawo essaawa zino si yoyo naye ye Damulira si musika wa kitaawo naye abeera kitaawo si yoyo. No problem, no worries. Ono muganda wamuyita Ssemwogerere. Oyo si muganda wo bamuyita Ssemwogerere mukulu wo bamuyita Ssemwogerere si oyo. Oyo mukulu wo bamuyita Ssemwogerere si oyo muganda wo. No worries. Ono yali muganda nga Major Katende Damulira bamutira mu lutalo lwa Museveni. Oyo muganda wo Major Katende bamutira mu lutalo. Oyo si muganda wo bamutira mu lutalo. Ono si omu ku bawalabu. Oyo si omu ku bawalabu Damulira. Oyo si omu ku bawalabu. Oyo si omu ku bawalabu era. Neggwe owamba abaana b'abanno n'obajjamu ensigo ne mubateeka kamulali mu mbugo ne mubakola kye mwagala mmwe nga muyina abaana bammwe. Mubakwese. Ompulya bulungi nnyo. Kati ono ye chairman gw'okozesa ku kyalo okucunya abantu.
bamuyita Kasajja Abdallah ono nga naye mukozi wa ISO ne Semwai ono chairman Kasajja Abdallah ono gwokozesa okubegera Museveni n'okubega abaana bankyukakyuka ku kyalo kyammwe kuba kuzaala oyo chairman Kasajja Abdallah sigwokozesa oyo okugula amataka g'abannansi kuba kuzaala ku kifuba ng'oba obusente obutono ng'okozesa ono chairman wo Kasajja Abdallah sigwokozesa kati katutandike wano soke tudde wano owulire bulungi nnyo alright bwenna batamanyi mukulu ono Christopher Damulira yakulira kulira mu intelligence era yabadde mu mirimu gy'okuwamba n'okutambuza abannayuganda bawamba. Christopher Damulira bamuzaala Kyammuli Kitanda ku Bombo Road miles 18 okuva e Kampala. Kitawo mugenzi kati eyawummula Serunjoji yafa myaka gya 12. Nyina yenna kayuwa e France ona akyaliyo. Nyina yenna kayuwa e France akyaliyo si mulogo mulwadde. Nkiddamu mama Christopher Damulira bamuyita nakayuwa e France si mulogo mulwadde. Yagobwa ne ku kyalo lwa kuloga na kutemula na kusaddaaka baana n'abantu bakulu ku kyalo. Kitawadda mwemuyita Serunjoji yafa mu myaka gya 12. Mama wadda mule Christopher yenna kayuwa e France. Wabulo n'amukweka nga akyatika kubanga n'abatuze ku kyalo bali baagala mulya lwa kuloga na kutta bantu. Mama wadda mule ono mukyala akuze emyaka naye nga ekyamugobye ku kyalo kwali kuloga na kutta bantu ku kyalo ng'alimu ebikola by'akalogo kalenzi. Omwami ono bamuyita mukubirire ng'ekyalo kikutte wansi ne waggulu nga baagala kutta nnyina. Nnyina olw'okuba nti yali mukazi babadde mukazi mulogo ng'alogera mu kusuula nsimbi mu masiteesheni n'ebitundu ebimu byalo omwo. Abantu ne balonda ssente oba ne balonda ssente ne bamaliriza nga amayembe ga nnyina gassa abaana. Abatuuze baakitegeerako ne batuuza enkiiko eziwera ne bava mu mbeera nga baagala kulumba maka ga mukyalo oyo bazaala Damulira bamutta bamukumeko omulyo. Damulira yava gye yava n'adduka emisinde okutaasa nnyina n'amugja ku kyalo okumudduza gye yamutwala mu mukweka olwalyo ng'ali mu kisaakata mukkiriza dde okuvaayo olw'ensonga nti atya nti abantu bali mu gajambulo lumu. Era yagobebwa ku kyalo mu bufunze n'atwalibwa ku kyalo ekirala Damulira gye muzimbira amaka oluvannyuma lw'abantu okuba nti bali bagenda mutta n'amutwala yamugja ekitanda n'amutwala ekiryammuli oluvannyuma ng'abantu bakambwadde nnyo bali baagala kumutta. Damulira ono era emirimu gyakola ku kyalo kuli ekyabwe yeefuula Katonda. Ne chairman we Gombalaze oli Kasajja Abdallah. Kasajja Abdallah ye chairman era muwagizi wa NRM era nga mukozi wa kibiina kya mukozi wa ISO nti abega buli muntu yenna agawakanya gavumenti ya Museveni nga information agiwa Damulira. Damulira najja ku kyalo okwo ne bakwata buli muntu na muntu ali mutulugunya. Ono Damulira gufudde muze ku byalo okwo okujjanga agula abantu ku kifuba akosasereza gavumenti ng'ekyalo kyonna akiguza akimazeewo. Oyo yenna awulira nga tasobola kubeera oba kugenda mu mbeera zizaayagala ku kyalo okwo omukulu ono Kasajja chairman Damulira bamakinga sure nti bakuliisa akakanja okuvaako. Mwami gwe mbagambye chairman we Suwa mu Kitanda Kyammuli bamuyita Kasajja Abdallah ng'ono yakola emirimu gya Damulira gisigadde okuba nti akola emirimu egyo. Damulira akoze ebikolwa bingi ku kyalo okwo muyinza okuba nti badde temumanyi nga mulabulabi wano naye ate ne ku kyalo nyina yali mukazi mulogo muzibu era ensonga lwaki omwami ono era omukulu General Bigodo oba Magodogodo Muzaire naye ng'ate Magodogodo Omunyarwanda enzwalo ye Kenya DDG Dere Drinking General tava mu byalo eyo nga balina Damulira gye bagenda okukola ebyawongo n'okuloga n'okutegeka meeting zaabwe ez'ekyama bakolera ebikolwa by'okutta bannayuganda. Chairman yono bagambye nti mukozi wa ISO ate nga Damulira mukozi solo kuba naye ali mu bitongole byakwerinda okuba nti bakwata abantu ku kyalo bonna abatwagira Museveni. Utegedde bulungi nnyo. Era Damulira yawa olukusa chairman yono gwe bagambye Kasajja Abdallah okuba nti omuntu yenna agezaako okumwesimbako ku kyalo okwo oba onoonya
kuttibwa oba okugibwa ku kyalo okwo nga nabwe gisi mufumbizo chairman gwembalaze kasa kya budala ku kifo kya chairman teyesimbwako era tasongebwamo olw'ensonga ati ono mubega ate nga akola emirimu gy'omusajja ono okutunda amataka okugula bannansi ku kifuba ku mataka okwo era tayogerwako muntu yenna yasirika beeko kati basobola kwogera ku chairman oyo nedda mulyangaze ku kitundu olw'ensonga nti bo baafuuka bannanyini kitundu ekyo yembeera bwetyo bweri so ndoza mutegedde abantu betudiringa nabo abantu baafuna monopole mu nsi nga bagiwamba tekyali mutuuze ayogera ku kyalo ekyo kati mukulu Christopher Damule family ngenda gidiginga deep inside nja kufuna batomaiti bifunyi bino kuwaddeko sample nyoko nkyano nye kifaananyi kyali kizibu nnyo ekyakitawo nkifunye ekyamwaganda bwe nkifunye ekyamwala nkifunye nkyadinga deep inside n'ebisigadde byonna nja bitegera mu office kuba kati kemmaze okudiginga ngenda funa balina information nyingi era okugitanga tugitambuza mpaka kuwulira bubi nemulekeraawo okutta bannayuganda n'okuba bannayuganda gyonyola omwenge tumanyiyo logizoberamu tuzimanyi n'ebikolwa biri byokola tuyimira okuba tuba tukusiriikidde kati kyekiseera abantu banatiko ku-exposinga nyoko gyali ne wali tusobola okugenda otumuradinga kubanga omukumisa basirikale omwana wo tumutegedde baganda bwe tubategedde gwe osigala ng'okola effujjo naffe tujja kulagirako bwereere kati mutegedde bulungi oyo mukulu ebintu byakola bitegere bulungi nnyo nti abikola abimanyi bulungi nnyo nkuvuddeko saagala kulwako olw'ensonga obudde tulina butono nnyo ate nga ebyokwogera tulina bingi nnyo awo tuvuddewo kati kamala okukwata ku mukamaawo Yoseri Tibahabulwa kati bannayuganda njagala muwulirize statement eno bulungi nnyo njala tuva wano nga tukkiriziganyiza mutegeere obulwa bwe tulina mumanyira buli kimu kigenda mu maaso wetwogerera essaawa zino abantu bangi bali mu buzibu batamanyi lwaki bali mu buzibu lwa musajja Yoseri Tibahabulwa tabayisirwa mbalabe mutambuza endagabuzaale bwa Dairy Drinking General eyo nagifulumya dde emyaka ya mukaaga mabega nze nasooka ogifulumya endagabuzaale bwa Didiki nagifulumya dda kati gye mufulumyago mawulire mapya nnyo leero nagifulumya dda kati ndi wano bagamba ngo balitangoberera emyaka mukaaga mabega oyina ekizibu ky'amaanyi nnyo information gyonajjenijja gundi afulumya byanyuma nagifulumya dda faago simole gye tuli obula njala bategeeza nti rekodi bweziri endala kati kyembadde temumanyi kikino kakibasomesa olwaleero ebintu bingi mubiraba ne mwina kyemutanateekako bulungi maaso tulina abantu bangi nnyo mu Uganda ne mu Buganda as well nga balina ekintu kye bayitamu kye butanategeera bakiyita identity history crisis. Museveni olwaleero ne banne bafeesinga challenge bayita identity history crisis. Identity history crisis yerwa abantu bangi mu Uganda ne mu Buganda family zaabwe obanga ye yatandikirwako family ye nga ye yatandiseewo ekika mu Buganda ne mu Uganda kati omuntu oyo asanga ng'ali mu kintu kino kyenjogerako nti aba ayagala oba aba alwanagana n'okusaawo obuvo bwe n'obuddo abulaga abantu nti asibuka wano nenga si wasibuka kyekivunwa kiri kye bayita identity history crisis. Museveni n'abantu bangi bafeesinga kye tuyita identity history crisis. Museveni ne banno Kabe Mayiga bonna Kabe Mpuuga bafeesinga ekigambo kye identity history crisis. Nkibanyonyodde nti abantu bangi family bonga history waabwe atandikira ku bo talina kijja kya kitaawe talina kijja kya jjajjaawe kabeera tetugenda genda bajjajja baffe no just jjajjawo omuntu oyo oba kitaawe
kati ekigambo ekyo nkimanyonyodde bulungi Museveni ne banne naye okusingira ddala Museveni balwana n'ekigambo kye bayita identity history crisis. Museveni doesn't have history in Uganda. Ensonga lwaki nti bwe yamanya nti abantu bagenda mutegeera n'ayokya Republic House gye tuyita Bulange Mmengo olwaliro ne bookya rekodi zonna ez'abarefugee ng'ennayizimu zaalimu. Ani amanyi ebijja bya kitaawe wa Museveni bamuziika? Nobody knows. Nabagamba Museveni yatta kitaawe nga yakawamba nga tayagala kwemulisa n'amutta. Nemba bulya n'omusajja gwe baasindika bwe yasindika ogenda okukwata kitaawe eyamutwala bamuziika ne bamutemaatema bamuziika ne kibagamba gye kiri. Omusajja aliyo yakufu simanyi nga yafa kwa sirimu yamutta omu ku babadde bakyaliwo. Kati kitegeeza oyo gwe bagamba nti Kaguta si kitaawe. No, Kaguta si kitaawe. Kaguta maama wa Museveni ng'abakazi bataddiba maama wa Museveni Esther Kokundeka yasinkana Kaguta ng'amaze okuleka taata Museveni okumuleka e Rwanda oluvannyuma ajja amugoberera. Museveni kwe kwefuna Kaguta nti ye Kaguta bw'abanga bagatta maama y'omu kati kankunnyonnyole. Museveni yeetekako erinnya Kaguta. Salimu Sere wa Kisiya Kaguta nabaga Salimu Sere muzaale wa Somalia mu maama y'omu. Kati mutunulire abagatta Kaguta be baana ba Kaguta maama Museveni be yazaalayo. Ompulya bulungi nnyo omuli Toyota ne Sodo. N'omukyala gwe bayita Kajubiri ye tayogera nnyo mubbi ali awo asirisi mulemalema alimu olulemalema. Kati Museveni ye mukulu. Museveni ndoza if I'm not mistaken ndoza Museveni ye mukulu ne kuddako Kajubiri mukyala ali awo tayogera nnyo nesi mubbi mulwadde. Ndoza netaaga clarifyinga Museveni and Kajubiri ani mukulu. Ndoza Museveni ye mukulu Kajubiri yaddako then nekuloka kuddako bano abala bonna. Kati erinnya lya Kaguta yeetekako lyeteeke so talina history mu Uganda. Talina kiki era ne bwogenda ku kijja kye lwaki tula gye yaziika nnyina lwaki nnyina tebamuziika ku kijja kya Kaguta. Yesu amwita Verde Kajubiri. Lwaki Museveni teyaziika nnyina ku kijja kya Kaguta? Lwaki yamuziika lwaki tule wuwe? Mbuuza ba intellectuals abali kuno ne ba historians. Lwaki Museveni tuyatwala nnyina Esther Kakundeka mutwala ku bijja bya Kaguta? Lwaki yateeka ekijje wuwe lwaki tula? Kubanga kwatandikirako nnyina waliwo n'omwana yafaawo gwe baakubira ku ntebero lya Amasasi yali mujaasi naye nga yali adiringira nnyo e Rwanda ne mu Uganda bamukubira ku ntebe ya Highway Express mujjukira Sage yali waawo. Mujjukira Sage yali waawo omuvubuka gwe baakuba amasasi bamukuba amasasi ku accident. No, ndoza bamukuba amasasi bamu assassinatinga. Guy yali asomye ngera na mu magye bamukubira ku highway bamukubira ku ntebe Highway Express amasasi. Mumujjukira bulungi nnyo. Beje emirambo egiriwo tebafiirwa tebaziika nenga ku kijja kuliko abantu ndooza nga basatu. Tekuliko taata Museveni taliko. Ronald Mukasa yaliko ndowooza ono mutuufu bamukuba amasasi ye mwana Museveni gwalina gwe basooka okuttaawo. Kati Museveni afeesinga kye tuyita identical history crisis. Yeefubitika nnyo okwagala okufuna nti Munnayuganda naye nga si Munnayuganda. Ekyo akimanyi bulungi. Nti talina famire bw'agenda njala omulire baganda n'omuganda Museveni gwe bazaalingana ne mu kitabo ne nnyina taliiwo okuggyako bana ba Kaguta be yazaala mu nnyina. Salimu Musale baga musajja Musumaali kubanga naye bamuzaalira ku Coast. Waliwo dento no mwanyina Salimu Musale. Waliwo dento no mwanyina Salimu Musale. Kati abatufuga ba bandits tebalina history mu Uganda. Bo batandikirawo. Bali so lonely, they have no history. Bali lonely. Talina bataata baabwe. Museveni talina kitaawe mu Uganda. Museveni talina taata jjajjaawe grandfather. Museveni talina burial ground oba burial site ye tuyita ebijja yetandikirawo ekijja ekye lwakitula.
kuno ba minister kwe mali ba MP kwe bali ba historical kwe bali mwenda kwe muri kuno Museveni ayine kijja kuba muzika ngojje ko kyatandikirwa kitula kati nkugambye item zizino nkugambye baloners tebayina muntu yenna talina kitaawe mu Uganda talina tajjajjawe mu Uganda tebalina kijja nti gundi nsibuka gundi bagenda kunzika jini tebakirinaawo kyovola bonna bafa basengula babba mataka